ngawe mumanyi Sakata Vibes etambula nenoonya abantu abamanyi. Leero tuyise mu ba DJ nga nange wendi DJ Senior B omulimu gwange gwe nyini naye waliwo omuntu gw'otuukako nga mutuufu olina okumanya ekintu engeri gy'abadde akikwasaganyamu story nga bwe badde etambula oba oliawo bwagisiyalingako nammwe muyinza okufunamu ekyokuyiga nga nange bwe nfuna ebyokuyiga okusinziira ku bantu be mba ngenzeeko oba be mba nsanze mboozi ze tuba tunyumizza ne ideas ze tuba tusharinze. So olwaleero wano wendi ne weesibagambawo naye mukimanye nninawo owakabi ono nze mumanyi nga Ivan naye simanyi oba alina amannya amalala gakozesa ajja kuba gatutegeeza bulungi. Kyolina okukola kimu kyokka towerabira okusubscribinga. Subscribe nyiga akapeesa kabeeraawo akasubscribe kajja kuleetera akadde bw'onyiga akadde kitegeeza ojja kufunanga notification buli kadde otunabanga n'ekipya ku Sakata Vibes. One more time DJ Senior B omugenyi kasoke atubuulire amanya ng'oggyeko Ivan amanya agaddala gwani? Amanya agaddala era nze Ivan Sewuliba. Yes. Basewuliba beddira ki? Tuli basajja ba mmere. Emmere kyeki? Kibakobe. Ekobe emmere yokka tulina lumonde amatooke lwaki ekobe lye muyita emmere? Gwe muziro emmere eyeddirwa. Yemmere eyeddirwa. Ojja otya okufuuka DJ? Walingawo twalinanga mu ebidongo abangi babimanyanga nga byabeeranga ewamurefu. So twalinamu waliwo omwana omuto yali mwana omuto nga muto kunze yansikiriza okuba ebidongo bamuyitanga Kaweesa. So biseera bakubanga tape ningamba omwana omuto bw'aba asobola disco yali yamutyaba mutyaba kati musajja mugenzi ntugamba omwana muto ono asobola okuba ebidongo kuba yali mukwano gwange nga mumanyi n'abanga olabanga akola ekintu ng'akikozesa bwagala ate tape biseera ebyo onyoola kendeeza timing olimba weluli n'ozipanga awo nga kikuba nnyo budansi. So nendowooza nti ebidongo birabika birungi era nange nembyagala kuba nze muzeeyi kuva ddanga music waali tape weziri so nga anyumira ennyimba ezo enkadde nange neŋŋamba maybe kirabika kirungi kubanga omwana omuto bwe yasobolanga okukola ekintu ekyo kyalaga nti kisoboka lwakuba nti yali muto ate nga bintu byakweyiiya naye ng'akikuba ate abantu ne bazina. Tewafuna buzibu bazadde kugaana nti oyonoonese naddala ng'ogenze mu bwa DJ? Ate ebiseera binali mbeera wa jjajja wange. Jjajja bamugamba nti muzzukulu akuba ekidongo yampita n'aŋŋamba tuula awo ngamba ati jjajja namukoze eki? Jjajja n'aŋŋamba baŋŋambye mbu okuba ekidongo naye nange nasuna endongo. Neŋŋamba jjajja wange yali musajja mugezi. So yaŋŋamba naye yakubako mu ndongo ya Eri Wamala. Neŋŋamba oba kekalandiraako naŋŋamba ye yanaga nti ekyokola si kikyamu endongo mu famire yalimu. So nampa amaanyi ago. Kati bw'owulira omuntu DJ kati nga gwe alina experience nti watandikako ne ku tape n'ojja lugimu zonna ziyise mpaka ku digital gye tulimu. DJ yaani? Ekigambo oli wagamba nti DJ huyo. DJ yaani? Tumuyita Disco Joker. Yes. Disco Joker oyo yalina okuba nga entertainer w'abantu musically nga si mu kuyimba wabula abantu okusanyuka n'okubalowooleza ekintu ekituufu nti kyobawa bagenda kukisanyukira nti bw'oteekayo oluyimba abantu bawuteddeyo oluyimba abo bajja kunyumirwa si gwe kuteekayo gwe kunyumirwa kubanga ekikosa boothi ng'eri waggulu tusobole okulaba abantu betukolera ki betusanyusa nti tetuli mu kinnya tuba ku top. So oli wa ddembe okusaayo ekintu bwe kitanyumira abantu n'okijjayo n'okyusa kuba ffe tukuba biwedde tukola waaka waffe wakulisaakinga tune ezinyuma tune ogiwulira mu headset yo nomanyi no tune akusinzira abantu b'olina ejja bakolera n'otaba selfish bwe kuba kikyo nti nze ekyo kyenjagala
toba dictator okay ate omuntu naye bakutunda mu booth ng'okuba anyumirwa gamba DJ kitegeeza akantu katubira kakola ki kalungi niyo ogenda otunira DJ ali mu booth ye kale ye yazina ate mwe muyimiridde teri kintu kisinga kunumya mutwe go DJ kunyumirwa nnyo kusinga bosanyusa osobola okunyumirwa nnyo ng'ate bosanyusa ate babanyumirwa nnyo okusinga then awuma mu balansinze naye gwe ate bosanyuka ate bo bokubiranga buli omu akutebbiya yakutunira bw'ati agamba ba DJ ali kuki bantandika okukala so bandibadde fe edda bwe twawuliranga musically abantu abagendanga kuba ebidongo nga bagamba nti Rasta Rob bwe yayingiranga mashini ng'owulira oluyimba lwe n'omanya kati Rasta Rob ayingidde mwenna nga mulina okusasula olumusasula mugamba obera gwe tugamba akoze eki nti edda mu bidongo byedda kuba ffe twakubako ebidongo nga tukyali bato naye nga ebidongo byedda DJ basasulanga DJ siso muyimbi nti DJ abatuuze babeeranga ne balinda wabweru bagata nakuyingira endongo yagundi eriko DJ gundi naye nga oluyimba lwatandika nalwo olumuggulirawo olumanya olubategeeza weeruli oluwule bagamba ho ayingidde olwo abasasula layini nekola ki nekomeedi so kati nnaku zino abantu basasula kifo bulungi bwa kifo nti najja anywere mu kifo ekirungi oba muyimbi ki gubalese oba muyimbi ki oba kitegeera so nga abantu balina kusasula DJ era abweyo bagamba nti senior B abeerawo ku lwokutaano tugenda ba senior B siso kati entebe tulina street club onamaga atugenda mu street club niti bamanyi DJ agenda kuba mu street club oli mutu oba bateddeyo lumonde gwe musangayo so bandi bade bagamba tugenda mu street club waliyo senior B oba DJ gundi bokitegera naye kakati ba DJ abalungi tukoba abasinga tubalaba ku TV webale ate TV si buli muntu nti ali ku TV wabula TV ba DJ babaleeta olw'obulango bwe bagenda okukolera ki omuntu alaba DJ amala alinda akalango bakakube bokitegera so DJ ate DJ abantu basasula DJ najja nabakuba night nabakuba eddakiika 3 nagenda ng'akubye ennyimba oba 10 nga zikubyeko sekendi 5 DJ sekendi 5 okubidde abantu baagala banyumirwe oluyimba bakutunulire ngo bakubire ekintu omuntu alowooza n'ogamba siniyabbe ku nnyimba nga 2 ayinza okukubako luno kwegamba omuntu aba akufolowinga siso okugamba nti okuba kikwate kituufu nti senior B atabula ennyimba luno neno zazaako no ennyimba tuba na nnyingi naye mu senso nyo gyogenda otukubira nti otetukubiramu ennyimba eziri mu kategori eyo ate zitunyumire nze waliwo reggae night zitera okubeerako n'ogenda ku reggae night DJ n'abakuba reggae nga mu butuufu reggae yali badde mulungi naye nga teryamumanyi abantu bonna batudde kuba ekyo kyakola ki akuba surprise ye agyekubira of course aba agyekubira kuba yaba anyumirwa naye nga muli mu reggae night teryanyumirwa otuddako emabega katono system ogimaze mbanga ki system y'ebidongo natandika okuba ebidongo mwaka gwa 2000 ebidongo ebiri professional na tuvudde ku bya tape kuba tape nabikubaawo mu 9 mu 9 awo kyali uno lusimbira mu ka studio awo kaliko omwami nga Kafero complex nga mbeerawo nga mpangira kati nga ina n'ekitepu kinene kiradio kya dabo kati era nga kyekikola n'emikolo kitegera kati bwena mu 2000 mu 9 nesooka nvaamu waliwo omukyala yali ntwala nemukolerako nga atimba so nga mukolera good decoration kati muzeeyi wange baleeta ebyuma
ngamba naye ate ono wa decoration ati nalabye ebintu byenjaka byenyinza okuba nga njagala ntandika okusitula emizindaalo nze nalina amaanyi nga ne besi ngisitula bwomu era okyagalina omubiri kweguli ewe balekuuma mubiri naye nga nze besi nza ogisitula obwomu generator ngisitula obwomu nga mvuga emmotoka negiteekaawo bw'ogaana okunsitulirako nga mbisitula ekyo kyo kyali ku likodi rafule gy'emyaka nga 18 kati emyaka nga 18 oba kintu wakivaamu ekintu nakiwummula kinali njagala mu bidongo kyagaana nti nze nali njagala nnyo mukadde wange nali twali tukola ebiseera ebyo tuteekewo club manyi nyumira nnyo okukola ne senior B ntegeera kituufu bw'oba ontegeera tunyumirwa kuba hype yali y'amaanyi kituufu nnyo dream yange eyira bwe tutakola club nga sola tuyinza okukola radio station funa so bosi wange nali anjagala nnyo nga nange mwagala ate nga muzeeyi wange ate nga tunyumirwa ffe twabeeranga mu kunyumirwa kuba ye omwenge oba mwagala oba temwagala bajja kugubawa bwe muba mukoze bulungi abagugula we bali ekitegeera buli lwokuba akayimba ne bakuba omuntu nze mwetandika okuba emikolo egyo nga bwe mba nkoze bubi nga bampa ebbaasa 2 nanga mpulira nga zibadde mu mungu naye nze nga kizibu okukola omukolo gw'okwanjula nga ebbaasa buli bagaba ebbaasa nange mba nnofuna ebbaasa zo puroguramu z'okwanjula ffe twazisandika zikola kuba nzijuka butandika kuba okwanjula nga abantu bakuba bukuba ennyimba ye music asasaba nti oluyimba nentandika nze okuwuliriza ennyimba neŋŋamba nga mpuliriza ennyimba nziddamu nenkola risaaki yange nzekka neŋŋamba kati luno nza kukolawa nga nkozesa obwongo omanyi musical okozesa obwongo ate olowooza nga driver avuga emmotoka ate novuga olina okulaba abasala ente zisala abantu basala emmotoka eyingira ekkubo so bw'obeera DJ olowooleza ebintu mu sekendi entono kubanga tupatuwa eddakiika 3 ez'oluyimba kati olina okulowooza ennyimba nnya z'ogenda okukuba mu maaso ng'ozirina mu ddakiika 3 ate lunaggwako olutambula tetukulinda ate kasobola okuba oluba luwedde oba olina okuteekayo olulala so ebintu ebyo twabikola nga nfuna risaaki yange gyenkola nempuliriza ennyo ate ennyimba zaali ntono kubanga ebiseera ebyo nga twalinanga eri wamala nga gutusinga nnyo emesegi yo okujja mu mesegi kakati netujja tufunayo ennyimba lunandujja kuzaala kujagaana nga oyinza otuziddamu ne wotandiziddemu kuba ennyimba zabeeranga ntono ezya mu mesegi kati bwe tutandika ffe zizo okuza ennyimba ezirina mu mesegi abantu batandika otufunamu omulamwa nti awulira oluyimba nga batalitusuubira nti tuyinza okukola ku mukolo ogwo ekyo ekiriwo kubanga ze kyenasooka okulowooza kyekyo kubanga twabeeranga ne DJ Henry ng'akuba nendowooza ye teyakifaako ng'akuba yali DJ mulungi tusobola okuba naye nga ebyo ebinkola ebyo risaaki yajja luvannyuma nti tulina okukola ekintu kino naye ng'okusinziira abantu lumu mutyaba yatwalako ebidongole somewhere nga talaba kufa omwami oyo nemu omwana waliyo DJ yaliyo bwe yatwala n'amugamba basaba oluyimba n'akwata gwalesa mugamba sooka olindeko uliza oluyimba lwateekayo omwana oluyimba lwe yassaayo badduka mesenje okujja okulugjayo yinga yibabusabye luyimba tabimanyi kati risaaki yali mutono otegeera twatandika okukola programs ezo ne ziba nga tuzirina ng'omwogezi n'omugamba nti program yeyo tugenda okutambulira ennyimba zizo nga tukola ennyimba nga buli item oba buli kufuluma okubuuza tusaka ennyimba 2 ku 3 waliwo twatuuka ennyimba zize ziwera nga abayimbi batandise okufuna message eyo y'emikolo nti
nekino kyetaagisa nekino nekyetaagisa ne batandika okulowooza ku nnyimba ezo ekitegeera kati netutandika okuweza ennyimba nga twerowooza tuba n'empya naye twakuba okwanjula okusinga ebiseera ebisinga twakuba okwanjula n'ennyimba tulina nkadde nga zetulina okuplaningiramu kubanga abayimbi baali batono mu abantu babakana n'okuwakanako mbu teri ngoma nganda za CD kati kisoboka ngoma nganda kuba ku CD Osegeera fe twasalanga CD nga ya mitwalo 2 twasalira CD nga CD za bei okuba ne CD nga tuba ne baga CD baga nga ya peyanga bakuwe mitwalo 10 nosalako CD 3 akazene kagwawo ngota suwedo nengo okolerere mitwalo 10 ejijja mu maaso kyetaagisa ky'okufuna professional DJ kitone oba kusoma nnyo professional DJ osobola okuba nga wasoma naye nga tewasoma bya DJ okubeera a nice DJ olina kubeera creative kubanga kusamba mupiira nti buli muntu aba n'amagulu 2 naye nga tamanyi kusamba mupiira kisonda gusimula bwe gulina kugenda watuufu naye nga alina amagulu 2 so osobola okuba nga wasoma now kijja kuggwe nti otegeera otya ekintu abantu tuwulira tune gwe eyo nogikuba bulala nze ngamba nnyo abaana otabudde fine otabudde naye nyimbo zikubiza samasoti takimanyi biiti agikuba bwati nomugamba kati naye nga bulina kwakuba yes nomugamba naye nedda ulimba ddaba olukubye kituufu olukubye neruze samasoti kuba nange babiŋŋamba nze nalina DJ yanjigiriza okuyiga ebidongo bamuyitanga DJ Amos kati yafa naye nasangako headset nemplaying oluyimba oluli headset nawuli oli ku flow ng'ali wansi manyi abeeranga musajja wakasigala ne kawalagike nenzina banono byakagenda tukulira amajjaani najja nanzijako headset nemugati kati gwesobezeko yaki nangamba kuuza biiti zezimu nemugati kati biiti zezimu zitya nangamba ze gyozina ndala ne playing ndala nemugamba kikola kitya nangamba zako headset njagala ozine biiti eno eri wabweru kubanga ffe totwakkirizanga mukuba bidonga tulina monitor yambeeranga awo okusekiwalinga emizindalo emirala otagyokya naye kati osanga DJ alina bega wa mizindaalo sekula ekintu tawulira kyakuba namaliza nga kyeyuza ebintu byemusajja okitegeera so kati ffe twalina omuze gwa monitor era monitor yatuyamba nnyo nga etubeera kumpi netuwuliriza distortion buli kimu n'okimanyanga emezo girina naye kati ogenda nosanga DJ nga setinze meeza nga addidde system ye gyalina okucontrolinga agitunuliza abantu ng'alinga akuba kirabu ye ali eno aplayinga naye graphic equalizer na amplifiers bitunulidde bantu alowooza ye bwe kirina okunyuma tayagala kutunuza waya mu bantu anyiriza naye amplifiers tunamu nga zakalwedi zibreakinga lwedi zigenda kwokya emizindaalo talina na monitor atimbye emmeeza ye enebiwaya biri eno nebiwaya biddugala waya ziddugala zitya waya twazoozanga ekituufu graphic equalizer ogimonitalinga mu kirabu ekigibeeza waggulu kubanga bw'oba okuba otunulako zitrippinze zigenda mu redi zikola distortion ze okitegeera naye kati akuba ekidandale okuba mukolo gw'abantu system ogitunuza eri mu bantu gw'oli eni mabega waayo onobalansinga ddi equalizer onolaba ddi nti ogenda mu redi kuba outdoor ne indoors byawuka sound kituufu nnyo sound ya outdoor ba wild kituufu ogikuba abantu bajjula bwabantu bamira sound buli bajja bangi nga sound ekendera kati gojja kukanya kuongeze tomanyi eri omyusa ogenda okutula tujazuula asatu tutakazitazivaako 3 sounding ebula kubanga kutali mizindaalo noka kati naye yayiga bwati ate omuwakanya okuba ne DJ amanyi myaka mingi oba just common sense ebiseera ebisinga DJ emyaka emingi kiri awo
oyinza okuba maze emyaka oyina emyaka mingi oyinza okuba nga oli muto kati common sense gy'osinga okukozesa fe abantu abazina sometimes batulaga webale nti byenkola babyagala oba nedda buli lwotulina crowd gy'olina oba bw'oba oyiga DJ oba tuyiga bwizi fe bwe twayigira twalina advantage challenges zaali nyingi nga tulina challenges nti twakubiranga abantu banjawulo nti mugenda ne mukuba omukolo gw'abasiraamu teri bbiya balina okuzina balina okusanyuka nga balamu so enaku weekend nga 3 na mega badde okuyita batamiivu nti omutamiivu aba anywedde nga ye anyumidde already kunywa kwe kati music oyongezako bongereza oba okitegeera naye kakati okubidde abasiraamu teri mukolo bbiya balina okuzina okikoze otya olina obatandika n'obatandika ne batandika okuzina ekirala okubidde abalokole okubidde abalokole balina okuzina okitegeera jjukira ennyimba z'abalokole biseera twakubiranga nga ntono kati advantage gye twafuna nti trainer waffe yali musajja mukulu nga music amuluddemu kuba yali dancer kubanga yasomeranga ekisubi nga DJ Berry yajja kuba ku resort ye dancer gwe yalina nga muzinyi wa break dance so ate naffe kyatusanga nga music twali mu center mu kibuga wakati music nga twali tukuba buddanke twagenda ku resort nga music atunyumira so kino kyatuyamba okutandika okulowoleza abantu be baagala kuba naffe twali music tumwagala music buli obeera omwagala omufollowinga ate kikuwa nti oluusi batukuba okugenda mu dansi nga tuli bato naye okutukuba okugenda mu dansi oluusi tuba tuzimba bonga tetumanyi nti oba oluusi tumanyi kyono oba mu maaso ate buli woba DJ omulungi oinspiringa abantu abalala kati ate advantage nejja nti omuntu wakasobola okuyigira wa DJ computers we ziri n'abeera ku computers wakati ba DJ betusinga okuba nabo music bamuyigidde waka olwokuba nti twabeeranga ne virtual DJs ku computers abantu ne basobola okuyiga so kati wakawe alina ate mujja mu bantu kuba tojja kwekubira music wo osobola okukola non-stop yo nga bw'ojagala ng'oli waka naye ate nekituuka mu bantu nga bwe bali bazina ate nekiba kyanjawulo okitegeera kati ebintu bwe bisinga okukyukira experience eno tugifuna nnyo nga nagenze wa senior B ng'akuba nempuliriza senior B mugjeeko ki Pito mugjeeko ki entity mugjeeko ki nti abo ekikutwala kujjayo kugatta ku kyolina kubanga bali already baba balina crowd kati ng'otulina crowd ye agikoledde ki tulina ffe batuyigirizanga okuba surprise music nti olina okuteekawo akayimba aka surprise nga bw'otulina crowd gy'olina ejja kanyumira kati tewali akiyina nze nkuba ekidongo n'otambula mu kidongo n'olinda dijja kukubira ka surprise nga ne mu kiro kitakamanyi nti gyekali alaba Sakata Vibes tukyalina omusajja Ivan DJ akagambo legend banaye mulina okukategeera bwe njogera legendary nze mba muwa respect nga nze DJ Senior B nti ngenza okuyingira endongo nga be basajja ababadde batuwa inspiration abasajja betulabiddeko abasajja abakubye endongo eza ddala naye tukyeyongera okumanya ebintu bingi nnyo temufaayo wano we tuli tuli kumpi ne airport so muwuliramu amaloboozi agawaawala mumanya waliwo ennyonyi parkinga oba esimbula so kyateeka buli DJ alina okuba ne MC ba DJs twabanga kyebayita selector ebiseera ebisinga abantu abamu babeeranga ba selector nga bamanyi music naye nga tebasobola kutabula selector si ye DJ kubanga ffe twakubanga tape CD ne LPs kati wabeerangawo omuntu gwe bayitanga selector webale
selector nga yo mulimu gwe kugamba nti okusinza crowd wagiraba gwe DJ atabula tingira audience yes nakuwa tune yakuwa tune nagamba nti awo kati nga wenda baawo kati yamanyi crowd ye era bayitanga selector nga gwe DJ ojja kubawo ng'okuba naye nga kyokuba yakola ki yes selector oyo era yeyayogeranga oyo asobola okwogera asobola obutogera naye MC zaberanga ba club nga club ye bawuluse bane MC wayo nga si yabera buli kaseera nga ali mu nyimba nga azogereramu olutama abantu oyogera n'otamanya nti naawe oyiseeko okisegeera abantu kyebatamanyi selector oluusa MCs bajjanga okuwa bu update mu clubs si kubeera ku mic kugifiirako akuwa update kano tulinawo gundi aze tulinawo kino akemba balunaku bwe luti kafuma bwe luti kwegamba naawe nozinanga ekintu okola ki naye MCs b'ennaku zino babeera ku mic ne bazifiirako mazze kunyumirwa nogaka tuli kuki ne vibe kubanga ye MC jukira abanywedde bwakwata omuzindaalo naawe atabula olemwa okwewulira wano olimba lwo olugenda okutabula lutalo olina mujjaku so MC babeeranga otuna clubs ez'amaanyi mu Uganda temuli MC aleekanira bantu MC awa update kituufu nti kale omuntu ayinza okujja mu club nga wamaanyi oba DJ wamaanyi MC n'akaba waamu oyinza okubawo omugagga n'abagamba gundi omugagga wazze mu club mwali mu house kitegeera nti tulinawo akenge kano kalungi bwe kati mu house kwegamba ebintu MC nabanga abeera brief naye MC n'akwata omuzindaalo n'ayimba oluyimba okuba lwatandikira paka lugwayo ng'ayogera bogezi ng'ali kulimba lufiira kubira tuli musajja atusse buso waliwo ekintu kyakye sitategeera bulungi DJ okumanya music alina okuba omuyimbi ate DJ ate muyimbi awo oluusi ebintu ebikozesa abantu ebintu ebyo kiba kuba nti kino takifunamu bw'aba takifunamu n'alowooza nnyo kati DJ Shy muyimbi si DJ kakati ekyo ba DJ tulina ba DJ mwanze no ba DJ Katonda we bali bayimbi si bayimbi ni tebaliyo je bali goli muyimbi asiri muyimbi kati boba era bolaba omuntu nga atagala kankuja kutagala aba tali sure mu music mu nkuba ya music nze wedde ndi DJ abasajja bampa product ewedde bagenda kuvumina bwerere nga ntandise okuyimba nkufuna kwegamba njagenda mu kuyimba ndulunkanira ebingi okiyiwe kyokola ffe twakubanga music nga tunyumira bunyumirwa nga sente zijja ezizze naye nga twayagalanga omuntu nga nze nsooka kunyumirwa gwenyumirwa gwoba gwate osala ntuuyo okitegeera abantu bwe balina okugamba nti good senior bi mulungi kyokola abantu basasulanga ekidongo kyo okukibuukinga nga bamanyi ba DJ boyina agirako kyokola kati naku zino basasula ba DJ olina pangisa ebidongo n'agamba ne senior bi yagenda okunkubira abamwe ne mutabaleeta taagala kumanya kuba tabamanyi ye gwamanyi yoono n'asasula ebidongo n'agamba nti entity gwe njagala ku sawundi yange okitegeera n'akuba kati osanga ba DJ nga tebalina sawundi naye nga balungi kati abantu babasasula bagenda ne bakuba lusimpulira abaana nga bagamba nti ate nze omwana omutonze temampa time teri agenda kukunoonyeza time teriyo lwaki ba DJ muba batamiivu oba mukozesa njaga oba mwenge muba mutamidde aba DJ tojja kubuuza nti batamiivu kisooka ogula DJ abeera mu bbaala bakubira batamiivu ate balina ssente bajja kunyumirwa era DJ oba toli mutamiivu either oba tonywa mwenge kirungi
naye obanga bokubira tebagulira na bia then omulimu gulimu ino guvaamu chechi kusikiriza gwe okuba music omulungi mu mulembe guno tugiyita set simanyi obedda mwagiyitanga mutya chechi kusikiriza okuba set ennungi ogamba ka session kawokubika adde kamaani chechi bakikujjidde okuba session ennungi osooka n'oginoonya mu crowd gy'olina n'otuna crowd gye nnina n'osettinga mu mind yo n'ogamba kasooka enjikuba ennyimba 5 zino ndabe kiri kitya fe kutwayitanga okulinnya nti okubanga music ng'olina gy'olaga nti omanya nti bwe mbasooka wano definitely nja bajjawo mbatwalewa wano awadda bwe mbajja wano mbatwalawa wano bwe mbajja wano mbazaawa wano bwe mala nsale mbakomyewo oba kitegeera naye kati tubeera mu club ne muzina buzinyi okuva mwatandise muli awo nga muli ku tempemu temumanyi gye mulaga kye bakola ennaku zo badijja abamu kyandibadde kirungi nti bagende wa senior B n'amugamba senior B njagala ze ennyimbo zikolere tune bweti ne muzina tune kimu kuva mwaze paka mukoze ki ebyo si bya Black Jesus tuli ku ki Black Jesus simunenya nakubako emikolo Masaka abasajja batugamba ekintu eki mwe tubabuulira bwe mutukubira music nga taliimu daabu bakiyita kirongo bayogera daabu bagiyitanga daabu nakyo bagiyita daabu erina okubaamu daabu muganda waffe nga tulina ennyimba za daabu ziri mmeka nya twazikuba ne ziggwayo kitwalina okukola kuba twalina professional player twalupinga daabu side zeeri nemuyingizanga eno tyoni oyimba lumu kati daabu bwogikoowa n'ogizza eno n'ofuna endala n'ogizza eno then n'otandika okukuba eno awo ekidongo n'omuddo gwasituka DJ yetegeka ddi otegeka ddi set zo nogamba kati kane kambeere set oba lunaku lweti nja kufuna omulimu oba leero ngenda kukola wetegeka ddi buli lunaku oba mweteefuteefu kubanga ebintu byokola oba nabyo kati night kyebatera okuyita night DJ gwe nosalawo night yo ogisetinze otya webale nti nze bwemba DJ mbanga chef nze nkola menu webale gwoba tojagala ojja kuna ku menu yange ogamenze biriko sibirya menu esijirya ngo situkanga ogenda naye bogamba kantestingeko ndabe gino kulanga ulabiwoma ogamba musajja chef mulungi nti ffe twayingiramu ennaku zino ekintu bannayuganda kye bayingiramu musicale ba DJ naddala aba DJ nti bakuba ennyimba z'abannayuganda era DJ akuba ennyimba z'abannayuganda abafala abaloko DJ akuba ennyimba za wano weya abaana bakuye omuziki wano nze ntunulya ennyimba bannayuganda ze bayimbye kati neŋŋamba singa twalina zino singa twalina ziringa ntono naye nga abantu bakaaba naye zino tune ezifuluma buli dakiika buli ssaawa ezakabi nga vuga bazikuba ennyimba za bannayuganda n'ogenda mu kiraabu n'olulimba lwannayuganda lumu bbiri nga bali kuzaaba Bulaaya abasajja bafadda babafiirako bakuba ennyimba zaabwe kati DJ akuba ennyimba za wano mbu oyo loko DJ otya nga naawe oyagala kufuuka muyimbi oli DJ ogenda kuyimba mu nnyimba za Luganda za local people ogenda kubira abantu ba wano yes oyogera Luganda naye gwe tokuba nnyimba za bannayuganda kubanga obeera loko mu sensoni yo mu night yo oba okitegeera kakati nutuna nogamba DJ Musayi muddugavu munnayuganda naye ayagala kuyimba naye takuba nnyimba za bannayuganda ku science n'experience gy'olina olowooza ani akola hit DJ oba oluyimba lujja nga lwo lwakubeera hit oluyimba lujja nga hit DJ omulimu gwo kumanya nti noluyimba ejja kuba hit gwe engeri gy'olukubamu mu kiraabu gw'olufuula ate hit mo kubanga gw'olusenzekera amadaala gwogera odutuuzaamu
n'ogifula abamu bazogera ennyimba zaabwe nnyo ne bazifula hit abalala ne lufuluma nze ennyimba ezaali zifulumye kwa nemanya nti zijja kuba hit abantu ne bazimanyanga n'omwaka guyiseewo sobola okumenyera oluyimba kitooke Haruna Mubiru lwafulumanga hit nze nagiwuliranga egenda kuba hit naye abantu baali tebalumanyi era twalukubanga normally naye ffe nga tumanyi hit tudda abantu bagenda okumanya nti hit ffe nga CD ezaffe gekaddiye kati tuba tukubira abantu bano oluyimba luno nga tebalutegeera nga tojja kukuba mukolo gwa muntu nga tukubye ekitooke webimayo jabisibwako ogenda ate kati olina music naye ng'obadde nalwo ne CD ezemu crack olulala oluyimba lwe nawulira nti ejja kuba hit akagoma aka Bobi Wine kagenda okufuluma twakakuba abantu bagenda okukamanyanga ffe CD ekaddiye kati abantu bano omanyi nendanga music teyabeerangako nnyo nga bwolaba ennaku zino nti radios nyingi TV nyingi oluyimba lwafuluma nga tebamanyi nannyini waalwo bwafaanana ne lubeereeyo ne mulukuba tamanye tamulabanga nako bula akusaba oluyimba olwo tamanyi nannyini waalwo kati ne CD endala Maddox Namagembe album asoka ne single Namagembe ajja single wafuluma ne tulikuba mwaka mulamba tuluvaako mama wajirwazukira twamanya nayo abantu Namagembe ngabo batukubye Namagembe gwe music bamuvaako kuba kisegeera so kati DJ nali sharp amanya hit namanya nti ejja kuba hit ogiwulira nti okusinza music bwoba omukubye hit gwe mu senso niyo gwomanya weegwa nomanya kati negwa mu hit zange zino abayimbi somehow somewhere baba wa ssente eza nga akasiimo oba ng'omusaala oba ng'enguzi okuzanya ennyimba zaabwe nammwe baba wanga ssente okuzanya ennyimba z'abayimbi sejjukira kulyako ssente za muyimbi olulala lunaku lumu nakuba nali ku resort Jose yali atudde somewhere by the way Jose yali akubira music in fact kubanga ennyimba yabangana nyingi Jose yaliwa Jose Chameleon doctor nga akuba yayinanga baseline ye nga nnungi webale nga enyumira nnyo era nga nze bampita kamiliyoni sometimes abaana abakolegi bange nga bangamba kati kamiliyoni bw'ataweza nnyimba 5 kazitandise ajja kuzirekerawo endidi nga zirina okuwera kubanga nanebenzikubira bazaagala kuba nze mmanyi engeri nazikubangamu naye namukubira ennyimba yali atudde ku beach yali very happy teyampa na 10 kubanga yali fani wange munda munze kubanga nze nanyumirwanga nnyo baseline ye nga ye ne bwenjerowooza kati ng'entambulira ennyimba mmanyizo 5 ziwedde oba mpyo bankadde ejja kubanga etambulira muki muli munda oba kitegeera era nze ennyimba ze enkadde oluusi nazikubanga nga surprise oba kitegeera nti nazikubanga nga surprise kati Jose Chameleon naye ennyimba ze tuyinza okubanga surprise nyingi kubanga zabeerawo nga hit kyekimu ne Good Life balina ennyimba nyingi zisobola okuba nga surprise naye oba mu kirabu nga toziwulidde naye nga nyingi kubanga bakubanga hit buli lunaku nga buli lunaku bakuba hit nga ffe abakuba ffe twanyiganga twakateno hit atatutaddeko endala kati ennyimba ze lunonga lutta luno obisegera kuba teyatujjangako kigere tukyali kusakata vibes nze DJ Sinabi tulina omusajja Ivan DJ abasinga bamanyidde nnyo wano mu ntebe naye ng'atambulidde ddala n'akuba endongo ya serious myaka mingi gyamaze myaka gijjo gikunukiriza mu myaka nze wano wetuli agambye yatandika serious business eya DJ mu 2000 okubanga ali serious asasula akasente akaddala ebbanga lyomaze mu music
oba oli awo nze bwe nkulaba nga mukulu wange oba mmwe mutuwogezaako lwaki ba DJ muli benzi? DJ okubeera abenzi badiji si benzi abamu bakyetekamu okubeera abenzi problemu eba ku DJ si ye abamulaba abamulaba ne bagamba ati singa swana naye kiro kimu nkufuna so bwe kikusanga nga naawe oli bwotyo taito ngogyetika tulina ba DJ ba mirundi emeka? Oluusi abantu balowooza nti DJ alina okubanga muraasi. Webale ba DJ bedda bw'otabanga muraasi ng'olina kubanga oli mukyafu. Ba DJ nga babalabira bagamba aba DJ babo bazire bakyafu. So ekintu ekyo twakirwanako. Twakirwanyisa si kibuulira abantu. Kukikola. Nga nze mbera ku mukolo nga nsimba n'emmere ne balowooza oyo mugenyi muyite. Nga ngule suuti yange ndi smart. So twatuka ekiseera abaana tubagamba atalina suuti tagenda. Tojja kgenda. Kati nze empale zabanga empanvu zikuya mu ttaka. Tugenda kukuba mikolo botanico, tugenda kuba ku resort, tugenda ku Serena. Ng'ojja n'ebipale byo. Ng'ojja n'ebipale ebiddugala. Twajjanga n'engoye zikola, olumala okukola ntukyusa. Mwambalize endongo. Twambalize endongo. Waffe twali ba mobile sound. Twakuba mobile banga emyaka mingi. Era mobile tugireka ogikuba nga tugenze ku resort. Okitegeera. Naye ffe banga twakuba mobile naye nga tutambula n'amasuuti gaffe. N'amakanzu. Era nga nyimina nga maze okwambala ompe entebe. Nungamba abagenyi mutuule wano siri mugenyi. Tate DJ nawe yambadde nga abagenyi nti munnange guno omukolo gwa Buganda. Nange nokuba kati nti aba DJ bakiraba bakitegeera nti DJ aba ku mukolo nga ali mukanzu. DJ abeera ku mukolo nga ali mu suuti. Kati DJ babeera mu club alina kwambala nga DJ alina kuba very smart. Kubanga ebintu bye tukolamu bintu biri professional ate birungi. Okitegeera nti bya bbeeyi. Nze one day omuntu yajjanga ayagala kunkwatako awulire oba nzisa alabe emmeze yonna eyaka naye agamba naye omusajja oyo wasi muntu emmeze angifuukidde ekizibu nga ngifuukidde ekizibu nanyumirwanga nnyo nga ndi ku mmeeza naddala nga mashini zazze nga nnungi nga ziramye sound nga nnungi nga nyumirwa. Kati gwe bw'oba tonyumirwa olutalo baze nga oli mulwadde. Oyawula otya DJ ow'emikolo ne DJ wa club? Biki ebibaawula? Music gwe bakuba oba endabika yaabwe? DJ owa club ne DJ ow'emikolo tebaandibadde banjawulo. Wandibadde bwongo nga bwe bwenjawulo nti wagenda mu mikolo obwongo bakozesa mikolo bwa mikolo bwadda mu kilabu obwongo bakozesa bwa kilabu talina kuba nti ye DJ wa mikolo nti music kuba tukuba yogu simanyi muntu alimba luyimba lwe nga taagala balukwe mu kilabu oba taagala balukwe ku mikolo mwezire nyimba nga ogamba nti go DJ kyobala nkugambe nti bina kuba ki bwongo nti obwongo bwentwala mu club bulala ne bwentwala ku mikolo buki bulala bali abantu b'emikolo baba batudde waliwo wetagisa obasitulamu okutono okuzinamu ne bagamba nti kati tuli ku mikolo abagenyi bajja entambula yaabwe baagala mu digido otuuka ku DJ ku mukolo bamugamba nti DJ mama muwa akayimba n'atunula ebbali. DJ olina okulowooza ne MC bw'ayogera engalo zo bwe zibeera kuki ku mixayo agenda okulowooza okusaba oluyimba nga otaddeyo okitegeera nti obeera mu mukolo wakati kati wano mu kilabu okuba bukubi sesoni ogamba nti leero nja kikuba bwente osoma crowd yoyina n'engeri gyogenda okuba mu music wo engeri gyogenda okuba mu music wo music ki gwogenda okukuba
ow'emikolo akyuka kubanga yo kusinga bawa message naye ono kubanga abayimbi music fe twafunanga chance nga music yavanga mu America nga mufuna single omanje baita single single ngeja n'ennyimba 3 webale nga luyimba luli tutya lumu bana Uganda abakuba music tebakikola anti bakitegeera single ejja ebako oluyimba olulamba ebako oluyimba olwa radio station ebako n'oluyimba olw'okuwuliriza olutali lwa radio station club n'olw'okuwuliriza zikyuka naye nga muyimbi yogu olwa kilabu luba lwa kilabu oteekamu engoma n'ogiwulira kati olwa radio station era baliko balanga lwa radio station n'eddakiika zaawo teziba nnyingi naye era oluwulira ng'enkola yalwo yaki yanjawulo naye kati wano tufulumya oluyimba nga oluyimba lwe lugenda okubonaabona lugende ku radio lugende ku TV lugende ne mu club so nze kyembadde ngamba nti abatukola music batu advisingamu katono abamu tebakimanyi nti bakikola bwe bati naye nga omukozi wa music abadde natukola music nti nadakale abayimbi abamanyi badde bakikola bakisookemu kubanga balina sente kuba kati omwana omutuno okukola oluyimba lwe atekemu sente olusi tezirabika naye kati abayimbi abamanyi bo balina advantage nti balina sente basa okitwawulira nakola setting y'ennyimba ze singa emu nefulumanga ebalansinga owa radio station amuwa owa kilabu amuwa naye nga kubanga ennyimba tuziwulira abamu ne baziwulira bagamba eyo version endala teba version wabula lubane lwaki balukola bwe batyo eyo version gy'owulira evuga obulala eba ya radio station baba bazikola nga radio station nga setup ya radio oba kitegeera nefe ono setup ya radio gyetukuba ku radio gyetukuba mu kilabu gyetuliza n'okuwuliriza badijje bangi babeereyo nga tebalina mirimu oba oli awo nga tebamanyi ngeri ki yakuyingira katale akobwa dijje abamu nga balina emirimu mingi naye nga tebagifunako katono olw'okusinziira ku negotiation gye bakola wakati waabwe n'abaabawa emirimu so okufuna ssente buba buzibu eri dijje abasinga bafudde baavu abasinga bamazemu ebbanga naye tebanafuna ssente ze baagala abasinga bazifunye mu kaseera katono naye tebalina kye bazikozeemu dijje yeetunda atya ennaku zino advantage gye tulina nti ebyokwetundako bingi nti social media weeri eba mu kawuwo mu mpale kyokola kyonna okisaako ate omanyi kye bayita okwetunda olina okukozesa amaanyi yes olina okuteekamu nti gwe advantage gy'osooka kutegeeza banno nti bw'obeera nga kyokola kirungi osobola okugenda ewantu nobagamba mbadde nsaba night oba nsobola obba waamu ne bagamba owekakasa kubanga edda gundi gye bawanga ba DJ interview bakuyiranga ng'omusajja bwayiyawo machines wayalinga bwe zikulema ng'ofuluma ng'ogenda naye kati osanga ebintu biwayalinge osobola okujja mu kilabu emisana nga bati mu kusettinga awo nobagamba naye nange nsobola bwe nti gwe kubanga nze kyemmanyi kati obuzibu obuli bwa DJ fe twafukanga ba DJ ku mirimu twafukiranga ba DJ ku mirimu nti twakikolerera nnyo oba kitegeera kati ngenda okujja ng'omuntu agenda okundaba ng'olidde mmankoze ki nga neetunda nina machine mobile sound gyenkola ki gyendiko abantu abasinga abagagga babeerako ku mobile sounds naye ba DJ ennaku zino tebagala kugenda ku mobile sound kubanga mobile sound kwe bajja okuwulirira ate kulira munnakyalo n'asiima muganda wange oba wa tabbu oba wa tabbu kati gy'olina okakasiza eyo naye osindika omwana ku sawundi yo ne bakubira amasimu oliwa tonatuuka gwewalese wano talina byakola kati gwe yamuwadde platform ogimuwadde agisuddewo oba ffe twakola nga tetukolera ssente ziri awo naye twali twagala betukola kyekyo kyatuleetera okunyumirwa n'okugufuula omulimu nti kati abantu siniya bbi yabeerawo n'agamba naye nange nsobola okunyumirwa kati mulimu
nze mpulira essanyu nga abantu nabaletera okwagala ekintu kubanga buli wokola ekintu nga tokinyumirwa teri agenda kijjamu ate kati tolina gwosikiriza teri muntu akwegomba oba okitegeera naye buli lwofuna abantu abagamba nti Senior B kyakola nange nkyagala kitegeeza nti ekintu kitaddemu value okyagaza n'omulala okitegeera ali kusakata vibes tukyali ne Ivan ayongera otunyonyola ku nsonga zino gwe omuntu amanyi mu ntebe oba omuntu amanyi entertainment nga bwe badde gyetambula within Entebbe Road oba Central Uganda olina okuba ng'omanyi ku bifo ebibaddewo oba ebyaliwo emyaka 15 emabega wenja kubuliza Ivan mwe mwajjira bifo kye byali bikuba kati olaba saawa eno mu Ntebbe tulina Street Club tulina Night Riders twalina Oz nevaawo mukitolo tewali tulina Mabaala tulinawo ne Deba twalinako Fire and Ice kati yafuuka hotel tulina Jakers bifo ki bye mwasangawo ebyalinga ebyamanyi nga oba tokigenzemu toli mudigize tewali nnyo club fe abantu era batubuuzanga ene sound ewa mulefu bino babitanga bidongo ebidongo byewa mulefu bamulefu yaberanga n'ebizindalo ebinene nga abantu baba balina bopate waka oba embaga zedde zabatimizanga tissues nga gye bagenda kakati fe twatandikira kubanze nzijukira Night Riders kinasooka okutwala mu Night Riders ogitutumula nalina group ya karaoke nga Night Riders yali amaanyi yaliwo ng'olaba setting erina ekirowoozo ekyokubeera kubanga ffe tatani kugigendamu yali ekyali mu namayinja nga erimu miti nga baala yali baala kale nakirali baala erimu restaurant so nenjogera ne Jose nangamba nenjagala club yange eno tugigezeeko mugamba kale tujja kukola ki tujja kubanga Hype Rangers yali amaanyi nga karaoke mulungi twaberanga ne sound nga nungi tugitutumula oba kitegeera olwokuba nti twabeera mu kintu ekyo ne tukikola ekifo ne kikwata ne omanyinze mpulira bulungi buli wotandika ekino nakusaamu obwesige nagamba nti Senior B ekifo kyange kino njaga kikole bwongo obwo bw'aba yesigamyeko era bw'okikola ne kiworking out ne bwe muvaawo nga tokyakolerawo naye legacy obogirese oba kirese kubanga amaanyi ge twateekamu gaali mangi twakolanga karaoke nga tukola karaoke owa oldies nga tetugenda kukubako loko ko ne bagamba ate kino kyabale kisufu kubanga twabeera creative ng'olina okulowooleza ekintu ekintu ng'oyaga kirambule nga Riders ejjula jjukira ntwaveera nga tuba mu kitolo abantu bomu kitolo baali tebamanyi nnyo Ntebbe town by then nga naye buli twakolanga omukolo nga tugezaako bagamba nti kunaku bwe luti tuli wano kunaku bwe luti tuli wano kati Senior B bw'obeera ku radio ng'olina ekifo kyokolerako night yo go gitunda oba kitegeera abantu ga Senior B ali wano bajja ku lulwo oba kitegeera nti nze ngamba abantu ebiseera bisinga okugula machines ennyingi nga tulina aba DJ balungi oba koze kyabwerere ebbaala DJ hotel chef so buli oba nga tulina DJ business wato girimu so abantu bageze kusasula aba DJ bulungi ate DJ mufuule mukwano gwo taba enemy wo ugoba boss ng'olina sente zigula machines naye ye abajja kusanyusa abantu bo awo njagala okubuuliza nga mpita ku experience yo fe waliwo ba DJ betukuze tuwulira obuwuliza abamu bolusi bava mulamu bw'ensi eno abamu bakyaliwo naye tetunafuna access bamiitingako nga wenfunye ggwe ba DJ ki bo respect nga gwe nogamba ba legendary singa si bano tetwantegedde DJ industry ya Uganda mu Uganda yonna ba DJ bensinga kubanga ffe twavanga wano Entebbe boss of nga twala mu Wanzenwa tuwulirize ki bali kye batusinga webale
tukope webale nga muwuliriza namwe ne mutandika okwejajinga nogamba naye nzaawo nange session nkuba bwentyo nange naye bajimba wano njikola ki njikuba naye nga twabawulirizanga kati DJ kati bova mu clubs twalinawo DJ Rota DJ Rota yagezaako okutunda ekintu kuba yakitunda ku level ku yasobola okituusa nti ye yalina access nti yeetunda nnyo nze lumu naliko embalale ekabaale enyabugulu nali ndi mu club nempulira remix nga DJ Senior B nali nga ali e Kampala feeling ningamba akayimba k'omuyaye katuuse ddeegi naye olowooza wayisewo emyaka emeka wayisewo emyaka ndowooza nga 7 okuva we nawulira akayimba ekalaale nti Senior B abakazina baali bakazina naye nga tebamumanyi oba kitegeera so bwe babanga omuntu yajja e Kampala n'atwala obuyimba obwo ng'atwala obuwera Senior B bw'agenda mu kiraabu omwo nebagamba dde otwalise Senior B okuva e Kampala gwe mbadde muwulira kiba kyamaanyi ejja kubooga tuwigenze mu mbeera eri mu bulamu bwa bulijjo kati ebimu birabika ebimu naawe obirabyeko nga Munnayuganda ebimu obirabyeko nga omuntu wa bulijjo olowooza lwaki ba entertainers bayingidde politics ba entertainer okuyingira politics nekyo si kipya kuba politics abaddewo mu bo lwakuba nti abantu be balowooza nti ba entertainer bayingidde politics tutulire ennyimba zaabwe message ebadde tugamba etya message bagikubye emyaka gyonna ffe nga tetuwulira kidongo kiba nagambye nti bwe tuba tuwuliza music tuwuliza ki tuwuliza kidongo tuwuliza message nti abantu bakubanga kidongo tawuliza message wagikubye weegwana oba nedda so ba entertainers abamu abatali betefutefu tebajja kumalako abetefutefu bajja kumalako kubanga bazze bakikola tekyabaguddeko bugwi kiri kyazzeewo buzzi odde kiri kyabasanze bali set era buli entertainer yenna nga ali mu politics nga yawangula bw'ojjako ekisinde nga yawangula nga talina kisinde kyalina naye n'awangula ng'omuntu n'awangula akalulu n'abako waali abadde akikolerera abadde akizimba mpalampala akizimbye naye mu music we muwulirize tekimuguddeeko bugwi mbajjukiza subscribe nga okusakata vibes nze DJ Senior B tugenda kuba tufunanga interview bweziti obulamu obw'abantu ab'enjawulo experience gye bayiseemu bagishalingeko naffe oba oliawo erina kyeyinza okukyusa ku ggwe alaba oba nawe n'obaako ggwe okaweereza naye n'abaako engeri gyakyukamu mbeeremu oba endala ekibuzo kyaffe kisembayo bizibu ki ba DJ be basanga okusinga ba DJ abamu balowooza bali ku top bo bali ku top balowooza so nga terabeera ku top abantu be balina okumanya nti oli ku top yes so ba DJ obutevaluwinga kyekigenda okubalemesa okubeera gye balina okubeera olina okwevaluwinga olina okwekwata obulungi olina okwefaako ng'omuntu nti obulamu bwe tulimu bwa kikeme obwa ba DJ nti abalina ssente abatwetaaga bangi kati kiri eri ggwe okusalawo ki kyogenda okubeera gwe bw'onootwala obulamu bwo ng'oli waggulu wali buli emmeeza abakazi abalungi bakulengera kyojja okubeera mbange tono respect gyoweewa nga DJ eneeyisaayo nga DJ yekufuula ekyo kyoli saawa eyo era kyojja okubeera nti oyinza okuba tolina mutwalo naye nga bwetunula olina nga alina akakadde yes naye nga omuntu ayinza kukimanya agamba abo bakola balina ssente so eneetwala gye weetwala nga DJ gye neeyisa gye weeyisa mu bulamu bwo yejja okutuusa ku kirungi ba DJ beetunda bafaayo nnyo okwetunda naye sometimes tebeerowoozaako
olina okwerowoozaako ng'omuntu gy'olaga ne wajj'olaga ffe we twabeererawo tetwali wanted nnyo twali wanted naye tetwali wanted nnyo kati saawa zino badijja bali wanted ate n'okufuna badijja abatuufu nakyo kizibu kati gwe obanga odidijja ng'omanyi wooli oli mutuufu beerawo ng'ekyo ekikolerera era DJ gwe nabanga akikolerera I respect era mmanya nti akikoleredde si kya kuyombera kukayana n'abantu tukayana n'abantu ekyo kiba kikoleredde olina kikolerera naye okikuuma kyekikulu okikuuma kyekikulu toyanza nnyo olwobubaka obwo naye nga tetunamaliriza tuba n'obubuuzo kati bwafuse bubiri kabadde nga kamu kati buli bubiri obuuzo obusembayo ddala bwe tutasobola kwerabira buno bwo tebuba ku bajeti yaffe era gwe tuba tukyaliddeko tubumusulako nga surprise singa omiitinga President Museveni nga DJ kiki kyoyinza omugamba President Museveni nga DJ kyenyinza omugamba kyesimanyi nti ne President Museveni amanyi DJ kati bwe mugamba nti ndi DJ ayinza kumbuza kibuuzo kyolowooza simanyi kubanga sakimanyi President Museveni amanyi muntu musirikale oba wapoliisi oba muntu ku civil servant oba political munne era bwakujja ayinza okugamba abo bayaayi ati ayinza kibiina bwana uliako mulumu yagamba oyo lugonja ate abantu bamulete kumbe lugonjo kyalo simanyi babituufu nti yagera kabuza akasembayo nga DJ experience DJ oyogera ki ku bulamu bwa Fresh Kid omuyimbi omuto bw'atyo okubanga amanyikiddwa mu bbanga ettono era future ayimiridde etya future ya Fresh Kid erilayinga ku baali nabo abamusurroundings Fresh Kid waali ate yalaze nti muyimbi kati togenda musalako ddoboozi togenda musalamu mumiro